Amangu ddala ng'amaze okusunsulwa akwatidde ekibiina ki Nuupu Bendera ku kifo ky'obwammeeya mu Kampala, Ronald Balimwezo agudde mu lw'engabi okwolekera ekitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule awoze olutabaalo eri bakama be ko n'okutongoza olugendo lwa kakuyege mwagenda okuyita okuwangula emitima gy'Abannakampala. Ku kitebe bakiraba abawagizi b'ekibiina ki Nuupu beesomba okulinda omuntu waabwe bamwanirize mu bitiibwa byonna ebimugwana. Kyokka bino nga bigenda mu maaso obwedda amagye gongera okwesomba n'okwebungulula ekitebe kino si kulwa nga wabaawo abakola effujjo. Ku ssaawa nga 7 ez'emisana Balimwezo atuuse ku kitebe wakati mu miziro okuva eri ababadde bamulinze. Wakati mu kavuyo kano bannakibiina ababadde wabweru w'ekitebe balumbiddwa ekibinja ky'abavubuka be balumiriza nti babadde bamuyimbi Patrick Mulwana eyakazibwako erya Alien Skin ne babakuba okubula okubatta. Bano we tubatuukiddeko ng'abasinga batonnya musaayi. Kyokka mu kifo ky'okubataasa ku balumbaganyi amagye agabadde ebweru gakkakanye ku bannakibiina ki Nuupu ne gabaswanyuula embooko ko n'ensambagere abasinga bavuddewo ng'ennyindo y'enkata. Poliisi n'ab'ebitongole ebikuumaddembe batukozeeko effujjo eritagambika naye ekisinza okwewuunyisa ne Mulwana oba muyimbi gwe bamanyiddwa nga Alien Skin naye azze n'obusaale n'atandika otukolako effujjo. Otuuse wano ate kyewuunyisa tubale tulowooza poliisi yeerumbye naye omuyimbi waliwo omuyimbi omu azze n'obusaale n'abukookinga okugezaako okwataakinga eno. Ku ssaawa nga 10 ez'olweggulo pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse ku kitebe n'ayanirizibwa bannakibiina obwedda ababugiriza Balimwezo. Ono asoose kwasa Balimwezo bitiyo n'enkumbi ensuuluuluko n'ebirala byagamba nti byagenda okukozesa okuyonja Kampala. Mu linnya lya National Unity Platform okukwasa manvuuli eno ogende ogiwanike okiikirire bye tukkiririzaamu byonna otuweese ekitiibwa. Mu kwogera ono avumiridde ebikolwa by'abakuumaddembe abakubye abawagizi b'ekibiina kino mu kifo ky'okubataasa ku balumbaganyi. Ne bwe tuzze wano bagezezaako nnyo okutiisatiisa abantu, bakubye abaana abamu bali mu ddwaliro, bakubye tiyagasi wano, bafulumiza amasasi okutiisatiisa abantu. Naye raba muli wano, mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyagulanyi agambye nti ye ng'omukulembeze mpaawo kaseera kaamuwa kusoomooza ng'ak'okulonda abanaakwatira bbendera ekibiina kino bw'atyo n'awanjagira bonna abataafunye kkaadi nti babeere baakisa beegatte ku kibiina bawagire abaawangudde mu kifo ky'okuleetawo enjawukana. Abamu bawuliddeko ti naffe nange kennyini kamwa koogera nyinamu n'ab'eŋŋanda zange ababadde beesimbyewo ne mwattu abamu ne babawangula ng'era kitukakatako okugoberera enkola yaffe. Abawangudde abasabye okufuba ennyo okuwooyawooya be baawangudde bazzeewo obwa Sseruganda. Be baawangudde baganda baffe si nti kuba mwe temusaanidde, si nti muli batono ku balala. Ne tukyeteekemu baganda bange, tukyeteekemu. Uganda empya gye tusuubiza abantu tulina ogigezesa ffe kennyini. Tosobola kugaba ky'otayina, tosobola kusuubiza abantu buntu mulamu nga tobuyina. Ayogedde ku Balimwezo ng'omukulembeze ow'embala gw'atalinaako kabuuza. Si ye candidate gwe yeetaaga okunnyonnyolera, seetaaga kunnyonnyola kintu kyonna ku karakita oba neeyisa ya Honorable Balimwezo ono. Ye muntu gwe mmanyi atya Katonda. Era Katonda abantu abamu ekitiibwa manyi nti abeera kumpi nabo. Mu kwogera kwe ye Balimwezo alombozze byayiseemu ng'omukulembeze wa Kampala. Nz'omukubakola structure details eza State House eyo edda nga ndi ne mwami Jebu Walusimbi. Era ssebo taata nalina n'omulimu omulala nga nsomesa ku university Kyambogo. We navaawo ne noonya ekifo ky'obwa Councillor LC5 nga nakukutokako okugulu mu 2022 era n'empangula nga ndina ku miggo. Ono yeeyamye okubeera omukulembeze ow'embala kavunaana atuuzibwa mu ntebe ennene eya Kampala. Ekimu ku kizibu kya Kampala ekinene z'enguudo embi. Tulina kilomita 2,000 mu 10 ez'enguudo mu Kampala.
kilomita 640 zokka ze ziriko kolansi nate nezo 640 ebitundu 7 ku zo zafadda za outlivinga design life yazo zakaddiwa zetaaga kulivampinga. Eri bannakampala tusaba mutuweere omusajja ono omukisa. Tugezezzaako era tubadde tukyagezaako, but let us try this talent. Mu ngeri y'emu akozesezza akakisa kano okwanjula n'abakulembeze abalala aba Kampala abawangula kaadi z'ekibiina. Yongera owandiike nti meeya ow'ekibuga ekikulu ekya Kampala bamuyita Kataabu Moses. Tokomaawo, wandiika nti meeya ow'e Nakawa addako musajja musiraamu, musajja munubbi bamuyita Twaha Ali Buken aka Nubian Lee.